Abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi Uncle Sechi President Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga kona ku kadde omale onyige olobere ng'ofuna obaka bonna batu batutaddeyo tumirako abantu abali e Kata abali e Dubai abali e Masaka e Uganda mbaagala nnyo kasagaddewo nkwagala nnyo n'olwaleero ntuuse nga nkuleetedde ebyenjawulo ebyo bibadde tomanyi ku chaachi ya Pastor Kakande muyite Mr. Kakande Ministries oba Pastor Kakande Ministries obuso muyita pastor ow'ebyamagero bino bye byenjawulo ebiri ku chaachi ya Pastor Kakande Ministries bye mubadde temumanyi. Omwami ono yazimbye chaachi gali kwoleka era ng'esangibwa awo Makerere. Chaachi eno ya mulembe ddala mwabadde tebagimanyi bannange chaachi eno osaana n'ogyerabirako yatandika ogizimba mu 2020 awo mu budde wa covid naye kati buno obudde bwe yagiguddewo era ng'ayise omukulembeze w'eggwanga yeyabadde omugenyi omukulu n'aggulawo chaachi eno. Chaachi eno etudde ku bwaguuga bw'ettaka eri kuyiika nayiika muganda wange osobola n'ogyerabirako ng'ate eri mu kibuga wakati ng'eri mu bitaala jamu tasobola kukwata abasirikale we bali security weeri. Bino bye byenjawulo ebiri ku chaachi eno. Chaachi eno erinako kalina eziwererako ddala no ziringanga 3 mwadde mwe temuzirabadde baazigatta. Chaachi eno erinako restaurant awo abantu we baliira emmere nga kuliko interior omulungi era ng'erina ebyokulya n'ebyokunywa byonna drinks ne food ez'enjawulo zonna weeziri. Oyagala mmere nganda oyagala nzungu byonna weebiri. Erina buyitiriyo obulungi mu restaurant erina obutebe obulungi ate nga bintu bya self service osasula wali akasente n'olya ekyokulya. Chaachi eno y'emu erina amadaala nga amadaala gano gali modernized bulungi nnyo nga ga masannyalaze osobola okuyitako ne babanga bangi batya. Erina amadaala agabalema we basobola okuyitira erinako negana abantu ababulijjo basobola okuyitira ne kalifuti kwekali ya chaachi eno nga weefaanana. Chaachi eno erinako hotel ez'abakungu naffe bakaddeyideyi nga loomu erimu amazzi agabuguma n'agannyokoga nga za ddaabu era n'ebusingo mwebuli ng'oli mukungu obudde bukutteko ng'osabidde awo ovudde Kenya, Tanzania, Rwanda oba bweru. Chaachi eno zibirina byonna erinako buddaabo luumu ne busingo luumu ng'osobola okwebaka ne bakuyisanga omukungu ku makya ne bukya n'ogenda oba n'osaba singa obudde buba bukutte. Chaachi eno erinako radio ne TV egenda kuba ekola broadcasting ebintu biri live. Erinako radio ne TV bintu bigenda kuba online media byonna bigenda kubaawo ku chaachi eno. Sana naawe n'ogyerabirako muganda wange. Chaachi eno emanyiddwa nga Kakande Ministries chaachi nnene bwaguuga ddala. Eriko wabweru ebifo bya bizinesi ng'osobola opangisaako amaduuka n'oteekako ebintu ebyo ebitunda ebintu ebikwatagana ku bintu bya chaachi bye bakola museum ebyo ebintu ebyo bwe bityo. Chaachi eno erinako parking ennene ddala okuzaama. Erina chaachi y'omu basement nga muwezamu emmotoka 500 singa ziba zipaakinzeeyo. Parking ey'owabweru wano ng'oyingira chaachi eno byonna ebirina toweraliikirira bya parking. Security y'okweri ddala ng'erina kamera ezo ezirengerera ewala abasirikale kwe bali okuli amagye babawunsa ne ba asha babeerawo okulagirira. Erina gate eziwerera ddala nga gate ziwera mu 20. Erina gate 1, gate 2, gate 3, gate 4 okutuukira ddala ku gate nga 15 nga tosobola okuyingirayo n'emmotoka yo. Chaachi eno erina interior omulungi nga interior ono ali munda wabweru. Katusooke n'ow'omunda yasigidde ddala kakala kali akalungi akakusikiriza naawe okusabako muganda wange. Erina amataala ag'owabweru olaba agali ku gate, olaba amataala agali waggulu ku yo agagyetoolodde kungulu. Muganda wange osaana n'obyerabirako. Chaachi eno ya mulembe ddala. Chaachi eno erina gardens nga gardens zino ziri munda waliwo n'ezo eziri wabweru nga mulimu ebimuli musobola okutuulira wabweru awo n'owujjalamu singa eri mise beegenda singa obeera okooye. Gardens zino
ezirina bulungi ddala ye church eno ya Pastor Kakande. Erina seaters nga wano osobola okutuulawo misa ng'egenda mu maaso. Erina first floor ng'abantu batusobola otuula ddala abantu abawerera 500 nga tetusobola kugwa. Erina siita ey'okubiri nga basobola otuulawo nga beebunguludde waggulu. Ye ayigiriza abeera wakati buli wamu we baagirizayininga abeera alengerawo byonna ebiba bigenda mu maaso. Naawe ali eri waggulu toti kuwoza mbu ate bansiikiriza, obeera olabawo bulungi ddala. Gye siita zino zerina ng'ate obutebe bwa mulembe ddala bulinganga obw'omu kisaawe n'obwo buli obw'aba executive. Erina screen zirizi ezikasuka ewala ebifaananyi nga n'oba otudde eri mabega obeera olengera ekigenda mu maaso. Ziringanga zino ezibeera mu bisaawe church eno engeri gye yagikozeemu. Erina balukoni nga zigyetoolodde kungulu munda ne wabweru nga balukoni zino za mulembe n'obeera oli luddawa oba osobola okulengera kyonna ekiba kigenda mu maaso ye church eno osana naawe n'ogyerabirako. Church eno ekyenjawulo era ekirala kyerina baagisiga zikkale ennungi endizayiningire ddala obulungi okuzaama naawe osana n'ogyerabirako nga erina amadirisa amalungi enzigi ennungi nga za binkumu zisensinga busensinzi feesi. Church eno bwetyo bwegenda okuba ng'efaanana. Erinako museum awo we batereka ebintu ng'okuli ebitabo ebikwata ku Kakande Ministries, ebintu bye badizayiningidde Mukama Katonda oba bye badizayiningidde Kabona. Church eno egenda kuba ebirinako. Erinako zi dressing room ezo ez'aba asha we bambalira we bakola ki byonna bigenda kubaako kuno era byonna kwebiri. Erinako media lab number we batereka ebintu bya media ebyo streaming amizindaalo microphone wire ba technician bonna. Church eno ebintu ebirina ddala. Church eno era ekyenjawulo kyerina eri ku kkubo kwennyini nga teweeraliikirira mubbi nti ayinza okubba akasimu kange nti oba ayinza okubba ki. Erinaanye ebitaala abasirikale we bali wabweru era nga bali wakati. Erinako naako wava amazzi ag'omukisa wano banjagala kumbatiza njagala ku mazzi ga mukisa. Church eno wabweru oba munda ebintu bino weebiri nga emikisa ogifunira ddala nga erinako waggulu ebyo osobola okudda ku balukoni n'opowa n'olaba embeera nga watya weetambula ebintu watya we bitambula kuba baagisize langi ennungi ezisikiriza ddala okulaba. Teri byansindikagano ng'ate esobola okutuuza abantu ebikumi n'ebikumi by'abantu. Abakyala balina we batuula, abaana balina we batuula, abantu abakulu abakadde balina we batuula. Bano banjagala kunkwatako kumpa mukisa balina nabo we babeera. Ewagenda ebirabo oba ebiweebwayo wa mulembe ddala. Wansi waayo waliwo kapeti namba. Sigamba nti baayaliriddewo ssanja, kapeti namba yeri ewantu wano. Mu butuufu naawe osaana weerabireko ku church eno nga kimutwalidde ddala ebbanga ng'agizimbidde ddala kuba omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'agigulawo n'asimba amayinja ag'ebijjukizo agalaga church eno batya begenda okubeera ng'etambula era ebifaananyi ne babyekubye. Omukulembeze w'eggwanga yabadde omugenyi omukulu ng'ate eri ku kkubo teri kuwoza mbu jjaamu yankutte, teri kuwoza mwate obudde bwampiseeko wookowanga weebaka. Church eno ebintu eby'enjawulo byerina egenda kubeeramu ebintu bya satellite ebyo biramba nga bigenda kuba ku church eno nga woogiraba. Muganda wange likinga, commentinga, subscribinga kona ku kadobeere ng'ofuna obubaka bwe tuba tutaddeyo. Ntumirako abantu abali e Qatar, abali e Dubai, Abu Dhabi mbaagala nnyo. Temwerabiranga ennaku z'omwezi 24 January 2025 King Saha alina ekivubaawo ku cricket over. Agenda kubaawo ng'atukuba omuziki okuva eri gye yatandikira paka wano we tuli. Nnyimba nga zimulirwana, zigundeeze, zibiribiri, omukwano, zi freestyle agenda kubaawo awo ng'azikuba. Temwerabiranga ennaku z'omwezi 24 January 2025 N'omukyala Spice Diana alinayo ekivulungu ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January 2025 ng'aweza emyaka
emiyitirivu ennyo mu kisaawe eky'okuyimba. Sigadde nze Uncle Seeki, pulezidenti w'e Masaka City. Mubeere bulungi, mweraba. Ssaabasajja Kabaka wangaale, bye bye.